Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Waliwo omukyala eyambuuzizza ku ddagala erisobola omuyamba ku mwana alina ebiguuna. Eddagala lino ligenda kuba libayamba mwenna mmwe abalina abaana ng'abaana bammwe balina obuzibu bw'ebiguuna, obulwadde butera kukwata mu mutwe. Obulwadde obwo njagadde mbeere nga nkuwa ku ddagala. Ekyamazima ebiguuna birumbye nnyo abaana ennaku zino, abaana balina ebiguuna. Kati n'olwekyo gwe omukyala yambuuzizza ku ddagala, nammwe abagenda okuzza abaana ku ssomero kyandibadde kikulu nnyo abaana bo mbeetegereze bulungi, mubeere nga mubajjanjaba agende okudda ku ssomero ng'ateredde bulungi nnyo obuzibu obwo obw'ebiguuna. Okusookera ddala kyenkusaba gwe wenna omuzadde alina omwana ng'alina obuzibu bw'ebiguuna, nkusaba omwana oyo sooka omusaleko enviiri zonna ziggweko. Omusale ke bayita akawalaata. Bw'omala omusala akawalaata bulungi nnyo, nkusaba ofune butto oyo atannafumbako. Butto oyo mulungi nnyo mu kujjanjaba ebiguuna ebyo. Gula ekipakiti kya butto mu dduuka oba kano akapakiti ak'ebitaano ako ke batunda, kasaleko, kanyige, teeka mu ngalo, siiga omwana mu mutwe, omutwe gwonna. Omwana oyo agenda kuwona bulungi nnyo ebiguuna. Nammwe libayambe mmwe abalina abaana badda ku ssomero, kubajjukira tubuzaayo bbanga tunoonya abaana baddemu. Sooka omujjanjabe nga tannaddayo ku ssomero, bw'otyo bw'oba okola. Okuggyako n'ekintu ekirala, abaana abo mugezeeko okubeera nga mubafunira ku ddagala lino, naddala abo aba pulayimale okuva mu P1 paka mu P7 mubeere nga mubawa ku ddagala lino. Ekisooka afuna olumanyo, ofune n'ekifumufumu, ddagala lya mirundi ebiri, olumanyo wamu n'ekifumufumu. Fumbako beera ng'owa ku mwana w'oyo mweno wiiki esigaddeyo nga tannaddayo ku ssomero. Olumanyo lumuyambe okubeera ng'ajja kumanya ebyo bye banaaba bagenda omusomesa, abeere ng'asobola okubeera ng'abijjukira. Ekifumufumu nakyo kiyamba nnyo okuwagala obwongo bw'omwana. Omwana oyo n'abeera nga tajja kubeera nga yeerabira by'anaaba asomye. N'olwekyo mubanoonyeze ku ddagala eryo babeere nga banywako. Nga mukimanyi nti bbanga ddene babadde bazannya. Mugezeeko okubeera nga mubateekateeka nga tebannadda ku ssomero. Ate ekirala, bano bwe mugenda okutwala mu kisulo mugezeeko okubeera nga mubawa ku sabbuuni oyo owa abo wamu n'ebizigo bye mubeera mubawa mubiteeke mu keesi yaabwe mu nsawo zaabwe nga bagenda okudda ku ssomero. Naddala abo abali mu kisulo bagezeeko okubeera nga bakozesa ebyo ebijja okukuuma olususu lwabwe nga lulungi, nga tebalumbibwa ndwadde za lususu. Mubeere nga mubagulira ebizigo ne sabbuuni nga bya abo. Kampuni yonna gy'oba osobodde okufuna, oba ofunye bya Moviti oba Ntale oba Kyogero, gwe sabbuuni erina gw'osobodde okufuna n'ebizigo, mubeere ng'abaana abo mubasibirira sabbuuni ali abo wamu n'ebizigo nga bya abo. Endwadde ezo ez'enjawulo zijja kuba tezijja balumba, naddala ez'olususu. Bwe kityo bwe kiri, kyenjagadde okubeera nga mbabuulira. Abaana bagenda kuddamu okusoma naye mubateeketeeke, kwegamba bagende okuddamu okusoma nga bali bulungi. Gwe omukyala abadde ansaba ku ddagala ly'ebiguuna nkugambe kozesa butto yajja kukuyamba bulungi nnyo. Nammwe abalina abaana abalina ebiguuna mubasiigemu butto, ajja bayamba bulungi nnyo okujjanjaba ebiguuna ebyo. Bwe kityo bwe kiri. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okwongera okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.